akwasizza ebbanda njagala kino tukikole kuswaza abaziryange kwewa bano omwami ono ampadde kavu ne bwe simubala ndozo mulabye ogenda tandikirawo bamwita Don Chris naye waye mukubiriza aleme kudda mukyala wakati sooka omwebaza omusajja ndeka nebaze sente zange abadde n'abakyala nga naye talina mulowooza nakuwako yadde akapapula akamu wafuuka bwotyo nafuuka muzibu nnyo yanyiiga nnyo sente tekanyuma buli amanyi nti yakyakalanga ne lwasi emuzinywa zije ennene akaseera kano vayo gy'oli kamalo abadde akwebaza sobola balina baliddala omutima ogwo gwolaze bonna balaba kuyambeko amiina kale mboze wete bane mwenna mufume wano mbeera mbi wano walinga wakedda walinga wanjawulo abaana bafuna ebyokunywa n'ebyokulya naye enjala balumidde wano ekisinga obukulu bwe bulamu obulamu ng'okyali mulamu ogwa noddayo n'ogwa noddayo n'ekisinga okuba ekikulu okufuna emikwano empya mu bulamu ng'ate gukugattako waliyo emikwano gye tufuna nga tegukugattako obulanga gukuggyako bujja so essaawa yonna lwasadda waggulu nemwebuuza lwakyaliwo yayiseewa yakubyani nga lena gwe yakubya bulamu nakiseera so byebyo ndowooza byensuubira biyinza okuba nti bisobola okubeezawo omuntu ng'akuuma wakati ffe nze ngudde emirundi 3 nga tebamanyi bamakolo naye ng'okabira mu kisenge ekyo nomaana osituka so kiba kiseera nange nabaddeeyo nawulira ebintu bino saalimu natambulamu nenga naye bwe naaba nkomyeyo era bwe nakomawo netuteekateeka nenga nja kgendayo mukwasizeeko nga nja kusinzira wano wennyini nkowoole buli muntu amanyi nti yali alidde ku kikumi kya lwasi kwata kyolina ojja olabe lwasi tubirekerawo okubeera enseenene simanyi baluganda mutosiza bulungi naye bw'omanyi nti walya ku kikumi oba oli mukazi oba oli musajja oba oli mukwano gwo oba oli ante noonya lwasi tamunoonya owetuuka omugaga lwasi omugaga ayingiddewo Don Chris tunulaye mu kamera lwasi nakantu kempulidde kayogedde kansanyadde agambye eri alidde ku kikumi kye lwasi aveeyo ekyo bwe kiri kumenyereyo baako sijja baabya mumulowooza waliwo atalyanga kikumi kyange mmwe abali wano aluwa abali wano si kikulu naye abali eri bali bakola gya buntu wa bulijjo ti abali eri batujjukizemu tubayitemu bukiiki sijja nja kubanga abanja ajja balabira naye batumire butumizi kale sooka batumidde bonna benawanga sente abaziryanga nti gyendi nayavuwala nerangirira akyayinawoko aleeteko kwezozebwamu era olina gwosinga otutumiramu waabo mukwano gwo kati si bazirya nemikwano lwakyo nesiba kwegala kumpalanya bantu waera libalinga abakuwalana gwate oba tebajja kulabana kati ono atalyangako era yazze bankyawadda aleke ane gojjukirayo koko eyali aliddeko ku ssente yo ng'akubeera ku lusegere takuta ng'azitwala okufaako lufi naye gwoza nabako n'omu ate seeguya tunoonya se wamama we wala tubaze kusaagamu tebali tubuuza funayo bw'otumirako ntumira gundi ne gundi abali mikwano gyo just batubira banaye mundeke abantu emboozi eno bagiraba era bw'oba omanyi nti wali okulagana bulungi omanyi tuba n'emikwano ssebo naye omala ofuna ekizibu obanoonya nga tobakola ki nga tobalabako teetaaga bamenya ne bakimanyi era bamulaba
kijja kukwadawo ku mutima gwo ogambe Skype nze asitusanza ni asikalema oboze na mmeka oboze ujja mukwatireko oli muvubuka muto mbola kalevu weekuumye otya ne ssente zino because kati gwali mu kibuga Kampala nesonyiwa abantu mbana mbwa yange mbwanjo otegeeza kintu nina mbwa yange waka ne ku mulimu togirabangako esebo nesonyiwa abantu mbana mbwa yange kubanga abantu babiri leero akusekera nga akwagalako ekifi kyennyama naye bw'amala okifa toddamu mmulaba ng'ayitamu naye makona bwe naagwa sijja kuddamu kukula ojja kundaba so bubaka kiwowa Lwasa obubaka bwempa muzeeyi wange Lwasa kuba ajja kuddayo nze nzikiriza tajja kuddayo wabula yeesonyiwa abantu naye akabwako tambule nako abantu baveeko abantu babi nze nabeesonyiwa mbeera mu motoka bwogu nambwa netugenda out nembwa kireetera abavubuka abafuna essente ne zibakwako mangu ziba tezibaweddeego bwolina gwe manyi yaggwamu Lwasa asooka kuggwamu nga ggwe kubanga yaggwamu naye asula mu kalibu nawe nakamu kamulidde wali naye gwe buggwamu osibiramu mukyala so yenjawulo eriwo eyo ani agambye nti zinalimbaddeko ne ssente zengiriza lwa olinamu olukumi totosotyawa gwandeseewo so ekikulu kwesonyiwa abantu nakukola bikunyumira ekikumi ekyolidde ekikuyingira mu mubiri gwe kyekikyo oli kijja kumuluma ng'osipendinga nesipendinga ekirowoozo bakijjeewo ekyokugamba nti bannayike ngende ndabe ku abamu kuba tesakifunako olwo naye amaliro ge nasooka ofuna aga Lwasa ne saaliwo nga ndaba nti obusente obumusibizza zaali 17 saaliwo naye nali nze ngenda obusasula obusente ekyo saakifuna leero oba ddi nze nfolowinga story okuva lunaku ku lwazire nga mumukolako stories z'enjawulo ningamba kale paka kana njo mwazze ninga sibitegeera bulungi bigenda mu lunaku kati ninga ajja kusitukiramu ze mwenyewe ngende mukwatireko tanoonya za business naye yeetaaga kubeera ng'omusajja omanyi oba amanyire okubaamu n'ekikumi mu nsawo miliyoni buli oba n'obukadde obubiri oba toyina ng'ogyeko ekyokuba nti baali bamubanja miliyoni 18 settlement kizi wali olabeko mu video ya Lwasa ng'akola ne zikwata ku mutima nga gw'omugagga nnyingi ne sobola zitemaatema kati kuba buli emu ngiwuliriza buli emu ngiwuliriza kuba singa abadde anoonya sente za bizinesi okutundawo n'akola bizinesi tekirina mbuzibu bayita natunda wonako kawayina temumanyi temusobola kumanya so anoonya neddaala limutuusa wayina kubeera kuba kyeyamanyire okubeeramu Lwasa omugagga abyogedde abadde awulira alaba obutambi bwo miliyoni 18 zikututte ali mu ntebe eyo lugambo ki bw'omugamba sebo nsenso okujja okundaba bwe bali kujja kundabako n'abalala mukole ng'ono Lwasa olina abantu babadde nga oyita ennyo President Museveni ne Brian White eriyo yali akuwaddeyo ka message oba essuubi tewali wayogerako nti President Museveni yali akusuubizza okusasula ssente zibanjibwa wano naye buli akusindika mu ofiisi ate ne bamukyusa tewaddamu following ssente ezo kwegamba yampa ssente naye nampa gwe nkolagana naye obone nti sikwitalewe ate kolwo nyini olunaku namujja ku mulimu namuwa omulimu omulala kati buli namukubiranga katakwata naye nga balina baba bagamba kati Lwasa mukolere ki sikyaliyo kale newunya ne ofiisi ye ekyaliwo ofiisi ekyaliyo bampe yagiddamu oyo ate simanyi kyeyanonyera mu ofiisi eyo kuba takwatira ddala simu nazibala missed call nakuba 2 mwegi olunaku lumu oba buli lunaku mukulu mu nnaku ndoza nga 3 nakuba 2 mwegi ndoza simu eginotinga nagira nti eno ya Lwasa nakuba 2 mwegi katakwata yani aizo banga tamanyi wali omukyala engulu eyo linnya ndyerabidde naye nga esimu yengina
oba oli bwe yali agenda yamuga nti waaye tugeza n'okukwata essimu eno eyoono simanyi oba teyamulekera amawulire gange simanyi. Omugagga Donny Chris owa Skypins soko mutunulyeko katono nga omulaba obadde ojjookaaba ebizibu atudde mu ntebe mubulyeko bizibu ebikuluma lwasa ebizibu ebinuma nsuubira abimanyi kati obimanyidde Goloza ye tabimanyi agambye abadde alaba vidiyo aba olina buli lunaku oluyinza okuba nga buli mwezi ofuna ebizibu bipya ng'ate byetaaga kukimalirawo mwami buuyo mugambe Lwasa akona wa bizibu ekizimbe baawummulamu ndowooza kirabika oba baafuna essuubi nti pulezidenti anampa ssente simanyi naye nga babadde bakiwummulamu nga naye ate baddayo mulundi ogusembayo ne bajja ne bavaliwa baabwe okitegedde kati ekyo ate mu bwewozi kitiisa oli bwaleeta valiwa kitegeeza ekizimba genda kitwala naye nga mmeka entuufu ze babanja babanja 7 miliyoni 7 nakuula mmeka bampola biliyoni naye nobasasulako ate nga buli lukya n'olwo olusanvu lweyongerako lwa interest olwo baalustopinga omugagga Donny Chris eyali omugagga waffe mu kibuga wadde ne kakati mugagga kubaswa mu kalina omubanja miliyoni 7 simanyi kati kiki ekigenda mu maaso tujja kugenda nga si mu kamera ayinayo ekibuuzo ninayo kimu kya Lwasa omukulu Lwasa abagagga ensangi zino bakaaba waliwo omukyala yabadde akaaba naye ajja ati awo wajjuma ye bamulangiridde mu lubu lw'abaavu kooti totidde kulangirira mu lubu lw'abaavu sibitidde nze atuba siina kale gwe oyagala neteekewo nga siina oba gwe weerangirira siina buzibu bwonna bagamba weerangirira jjuuzi nti oli mwavu oluseero lwabwe naye kooti yeerangirira abaavu omuntu taveerire yeerangirira oba okyayinamu wano akazimbe nga kano kati byolangirira bituufu kutunda kizimbe vaawo naawe kati nze nina okumala okunoonya kooti nve wano ngenda eginoonye oba yeyina okunoonya ekunoonya ekulangirira ino yinangirire kuba teyagala erekeyo kuba teyagala erekeyo kooti anti kati abo abakubanja bagamba osigazzaamu ettooke kati jomayi bwe bamulangirira nabamubanja bakkiriza nti oyo kati bajje balitwala oba balirabawo naye osavaivinga otya mu mbeera eno because wali wamanyira okunywa kuleti nambeera ne musajja gwe ondi bubi musajja gwe wali wagivaako musajja gwe ondi bubi kuleti wali wagivaako wayongerako nkyanywa ate gwe wagebwe yakuwala nga akamwe kafa oli musajja mwabuze onyoziddwa because bunaku okaaba nti olina nabo nkyanywa ndi munywe naye nga sikufuna gwennywa sikufuna gwennywa kubanga siringa mmwe nti ngende ntuule wali nina okugenda mu bbaala nga nina zeikola ki kikutwala mu bbaala ng'oli mwavu musajja gwombeeredde ki musajja gwombeeredde ki ebimu ku byakwavuwala gwali mwenge ebimu ebyakwavuwala atagunya ozimbyeyo nina byenzimbye naye ebya Lwasa byali mu kamera ebimu byakwavuwaza Lwasa obimanyi mwenge nabakyala simanyi okyabaliko babita ekyakulese ono kyabwavunganga bakyala baveeko ombabuleke nekyana kyendabye wano nga kirungi naye obwavu kibi
Swana badoni Chris bino biwulira. wazuti abakyala Bwena kyogedde kiri wano. Bino. Kiri ludda Wekiri. Wano. Olabye sayidi. Okirabye naye tolina musente. Ekitegeeza bw'ozifuna ojja kutandika ewakuma. Doni Chris. Gw'okikoze otya okuba nti abakyala tebakumalaamu nnyo. naye kakati bwe nina yankyayi obulumi nina bungi naye mbakyayira ddala bonna. Lwasa. Kiekyo omukazi omuteekamu sente nnyingi nnyo alina akufuula omusiru kati bonna nabakyala ababulabi. Kati gw'obeerawo otya mu mbeera y'obusajja? Nja kufuna gwe mpasa, nja kubayita. abaana bagenda okwetega Sibalinaako buzibu. Ekyo nkibagamba buli lunaku, sibalinaako buzibu. naye bwaba mwavu tajja. Oyagala mugaga? Oyagala kugattako. Angattako santoolako. Ekitegeeza Lwasa gwe wabeeranga n'abakutoolangako bokka beereere. Kasita bamwali nga mukola nabo. Mwanyisebo. Kale nawe manya ndi bokola nabo batoolako. Baali bannamawulire. Ennyo. Yaani oyo. Owaye. Yaani oyo ddala. Naye musajja gwe Amumanyi. muleke. Mmanyi tudde yasinga oziri oyo. Naye si yasinga. Ani yasinga? Oyo yalya naye nga bambisi yalya nnyo. Olina gyewagamba Prade empya gye yagana okukunoneramu ng'ate ye breaking the down. Iyi kaakati nze olaba bangobera mu nju gye nsasula. Asikaye nanga atoyingi. Nawe okyapangisa? Sebo nina amaka. Nina amaka sebo. Sebo, Don Chris. Sebo. Gowapangisiza ennyumba asikali aggano yingi. Yankwata na tayi bwati n'atoyingi. Bwe wakola mpite poliisi. Nakuwa nsonga. Ng'abakazi bazibu ate nga bennajjeeri. Zeeri. Kakati Lwasa, okuva weyavuwala n'okkakkanya omwoyo gw'okuba nti abakyala wali obeetaaga nnyo n'okukakkanya. Ekibanja tekikyaliwo. Tokyalina kibanja? Ennyonta. Niba ne muli basajja. Ennyonta teriiko. Mwe temuli basajja. Tuli basajja. Naye ffenna tetufaanagana. Abazadde bo gye bali bombi. Butereevu. Ekibinya. Ani yafiirwako bazadde be? Nze. Seeguya Kati muzadde wo bwe yafa bw'owaddayo ewaka tewakyakala mu kitanda. Obuuziza kyaki. Kibuuza kuwonaaga alinanga ategeeza nti bw'oyavuwala omubiri gusigala tegukola. yawo abamu batiisa oba batya okudda abagagga okujja okulaba ku lwansonga banakuwa ku ssente era ojja kudda mu bakyala. Eriyo omugagga atalebera mu bakyala. Gwe nga tobaliimu. Anti gambi bakankyawa. Bakanzikyawa. Yakakukyawa bakakukyawa. Bakankyawa. so bubaka kibowa abakyala abakuula abasajja. Balekerawo obubbi. Balekerawo obubbi. Ngamani ng'okutte ebbanda kyekigenda maaso. Tukalwasa. Njagala muyambako ate era nsigalewo. Bw'aba alina kye yeetaaze kyonna nja mukwasa Beeni waliwa. Kijja kutambula bulungi. Lwasa ng'otunuulira ssente nga tezinakutuukako. Naye musajja gwe. Bw'oli mugagga wadde byazzewo ebityo mukulu oli yakyalimba ebizibu byammwe mu bakyala byagala okufaanagana. Abagagga babatya n'abakyala obulamu obuba butya. Nga muyinamu. Ebyo ekyo kanti muddiremu. Obuzibu obuli mu ekyo nti omukyala ajja mu sisasi mw'oli ayagala by'olina siggu. Kyova olaba abaavu balina laavu. Okitegedde naye ffe buli gwogwako nga ayagala ekyo kyokola ki ate bw'akifuna n'akuyisa bubi. Kubanga nze okunziba ng'ompa ekitiibwa tewali buzibu naye ate okunziba nga tompa kitiibwa kikisinga okunna. Bwe bakubanga bakuwanga ebitiibwa oba bakutwalanga n'ebitiibwa tolina. Bali baserondeka. Kati okugamba obusembayo busindikira. Direct. Era Diana yekka gwe nalijjagala lwaki gwe nsindikira.
oli alina omusajja we yafuna omusajja gwasinga okwagala kale nekiri ekyakubba gwenasinga okwagala nekiri ekyekuba ttata olwalwasa nekikuba ne market oyo yazaala omwana talina problem yakuzaalira yazaalira congratulations watatu yazaalira omwana kitegeeza bye yakubba byali tebikuluma naye omwana wamulabako twakoma okubeera naye ngaolugamba akusindikidde mukono oyo yali enjo gwe nawasa embaga enzibweyo yampa kakono ye enjo kakono kaali bwe kati wekakalabako oba wakoma yakasangula ate naye ngaolubuto dde walulabako olubuto nalulabako wakakasa lwaluliro munange onakakasa otya okusindikira akakono k'omwana yakusabanga n'ez'obuyambi z'omwana ng'omuwa oba takusaba bulungi nnyo kati gw'osasula otya ekintu ky'otalaba kati akakono watunulira kali kafaanana obugo mwana nga akakono kali kafaanana ebigalo byange bino oba kaali kacyayina yasindika akakono nenga nti nsindikira omwana namusindika nga esimu zammwe ezo zirina ekifaananyi ngaokiraba omulundi ogwo byeyasindika namusindika omulamba nensanyuka mbazzawo bwe nti mpite bannayiri banaye mujja mulabe tebamugabira na bugere teri alaba mwana mulamba nze nafuna chance eraba omulundi ogwo kati ngaakugamba lwaki abyanguyewo bijjako mbuye tayagala kulaga mwana we naye ngendo kinonyereza talina yadde yaliwa neighbor talina yadde omwana ate Vanessa oyo muveeko yalina abayaye kati owatatu omwana gwe yakuzaalira omulabako omwoyo watatu bambi omwana waali tegeeza kati agenda kufuna ne ku mata era olwayo ajja kufuna amata omugagga engeri gyalabise ani alabise omugagga engeri gyalabiseeko mu kiseera ekituufu kajja kufuna amata olwaleero mukyalo oli omulala bwe nakusanga naye nabugabo tetwaliyo nesipa owaliyo nemuzinamu awo ku haitego omukyalo ebaye mukyala mukulu ndabugawo eyakolera birthday kebasoke bawe basa abasajja baveeko musembereyo ate tembera mukwasize atazi mukyoko tokozitiza omugaga omugagga mugagga lwasa agenda kubanga akwasibwa bisobola banzi besatunda ntunde twalize muli emana gitundanga nafuna kyendi ebwongo